Cool teyagamba nti ayina empapula nnyingi okusinga Bobi Wine. What was Bebe Cool's statement? Statements za Bebe Cool zabadde zina muntu gwe za attackinga. Gwe zirumba. One person. Does Bebe Cool has a transcript for senior 6? Ebya PCM? Do we have proof nti yakola? Does Bebe Cool has a transcript for senior 6? Eraga PCM ayina recommendation? Ye akugambye yatuula. Ne Chameleon akugamba Bebe Cool yatuula. No one has a proof ti Bebe Cool did PCM. Ne Chameleon chaliwe longo time akugamba yes negayiranga Bebe okunyamba nyimbe ngali mu kutuula senior 6 ye. Gwogamba oti anti teyatuula. Bebe Cool atulage tangible. Oba kale neda taina transcript ti yasoma senior 6. Already olupapula lumu lokalo yatula mu kibiina. Ne government yennyini egamba nti Bebe kyagamba kyekyo tugenda kuongeza abasomesa abakola sciences aba arts tubaleke. Senior 5 first term atulete olupapula olwo nga yali akola PCM nga kuliko amanya ge Moses Sali. Omwaka Bebe Cool gwe yatuula senior 6 ndabika nze nayi sinazaalibwa to be honest. PCM emuyambirawo obutasobola ku analyzinga buntu butono webutyo nti oli ayogera ku sente zange si za kitange. Ngagamba ati ne government ya Uganda tetegeera. Kuba government yennyini yavaayo neyongeza abasomesa sciences esente biri mawulire obiraba bulungi aba arts ne babaleka wansi lwaki Golden Heart jasembayo kola ku Serena okakyuse venue mbu yatu introducingira biata nti wakabi nnyo muki ekiwatule recently wano nga tuvudde mu lockdown yamukomyawo ku stage. Bebe Cool yabadde tavuma mulimo nti oba avuma MDD avuma bayimbi kuba ffenna tulimu MDD omulimo gwe tulyako ffenna abatudde wano MDD. Maybe wamukwata anawea n'ayogera ekintu nga ayagala kunafuyoli nga tasose kutunula background. Bebe Cool is known by the first family because of music. Okikiriza nti yabaleka mpensonga bbiri lwaki onoonya abantu bewaleka lwaki oprovoking abantu bewaleka. Big 3 tegenda kuvaawo nga we still have such stupid statements bana bayayize bakola. Singa wakola PCM wabadde teweetaaga kudda mu Bebe Cool. Oli yali ayogera ku by'obugagga ye byakozesa ebya taata we. Kuba we tugende Gomba taata wa Bobi Wine yomu kubali abagaga nga balina ettaka eddene. So Bebe talks about daddy's money. Definitely. Bobi Wine and the fans they say yaleka Chameleon ne Bebe Cool far away. Taina kyabeetaaza. Lwaki otuuza press conference ate no discussing abantu bewaleka. Aina abaana babiri beyenyumirizaamu nti we batandika okuyimba tewali abasinga okuli Biata ne Hedrix. Waliwo n'ababaaga nabo babadde baagala simanyi wakola lege. Simanyi wakola HRD sirika olutalo lwa MDD ne PCM lusoke rugwe. Agambye ati statement yabadde nene ti okadde magezi nga tosanze Bebe Cool. Mbabuuzaako mwenna gye musinzire okutulaba omukutu gwa media tuli ku Gospel Truth tulinde ku Eclipse Msoga awamu ne M-Wheels Media. Internet yafuuka internet oluvannyuma lwa PCM okubanga erwanagana ne MDD twabadde tuli awo nga n'aba PLE bavuddeyo babeeko kye boogera. N'ababaaga so kati otalo lwavudde mu ndongo ne ludda mu kusoma kati luvudde mu kusoma luze mu combination kati twagala tulabe lutuusewa ku pano nina Eclipse Msoga munnamawulire wa UBC ne Magic 100 FM atengera akola ne Musoga Eclipse yomu ku yatandika olutalo olwaleeta olwa PCM n'obutasoma ne ku Gagamero TV. Gagamero TV biwanvu era gye wasinzira n'okola interview era oli ne ku project Muhoozi ndowooza. Ku side kuno ebitiwa bingi. Ku side kuno nina Omulangira Dias mukozi ku Vision Group atenga wa Gospel Truth Uganda. Tugenda kubanga tudiscussinga tulabe ddala ensonga zino omanyika tufe twasomako twakola senior 6 ne tuyita bulungi kati twagala tudiscussing nga tuviira ddala eno mu senior 6 n'okutuukira ddala olutalo we lutuuse tulabe luyinza na kubanga luggwa lutya. Bebe kye yatandika anakkisobola kuba bambagamba kati alina mukulwanagana muzimu si bwe kiri. Omanyi omuzimu nagwo ebiseera bisinga gulabika. Oyinza okuba otambula ekiro n'ogulaba n'otandika okufubutuka ekikumi nga gwo gwabuzeewo dda n'osigala nga gwodduka naye nga kyodduka tokiraba kati kyekyo nti omuzimu gwalabise ne gubula. Musoga gwe watandika olutalo luno mwali wajje n'Omuhoozi gye wakolera interview n'osaanula internet. No, kansoke mbuze kuba tulaba ng'omusajja omusoga ow'empisa. Manya bampita Musoga Eclipse nkola ne Magic 100 FM nkola ne Gagamel TV nkola ne Magic 1 TV era nga ndi musanyufu nnyo okubeerako wano for the first time.
Ekisookera ddala ngenda kwebaza muganda wange okumpa omukisa guno okutuulako wano ne muganda wange Dias atubeereko ebintu bye twogerako oba oli awo ebibaako kye bigatta ku music industry. Omanyi tekikola magezi nnyo kutuuza mitwe esatu mu kifo kimu ne muvaawo ate nga mwenna bye mwogedde ate tebina kye bigasse ku bantu. Ekisookera ddala saali wa muhoozi, nze siri kadeideyi wa muhoozi, naye nagenda okukavalinga event eriko abayimbi ab'enjawulo kuba event yaliko muhoozi yeka, yaliko Spice Diana era namukavalinga, yaliko Bebe Cool namukavalinga, yaliko Dr. Jose Camillo n'abayimbi abalala bangi. Eyo nno gye nasabira omukulu Bebe Cool interview n'agimpa ne twogeramu ku bintu eby'enjawulo, ne mubuuza ekibuuzo direct ku nsonga ya Bobi Wine gyavayo n'agamba nti alifaawe from them financially, politically n'ebirala bye yateekako financially byonna ne tubyogerako. Bwe twatuka ku academically ebigambo bya Bebe Cool yadde olumu omanyi Bebe Cool aliso controversial nti media ebiseera ebisinga emufuna bubi, naye yavaayo openly n'ategeeza nti ideologically psychologically toyinza gamba nti omuntu eyakola PCM alina omuntu eyakola MDD alina higher understanding than a person who did PCM. Njagala tumekinga kino clear. Omanyi faba media nafa olumu twetaaga okuba nti tweterezaamuko awamu. Bebe Cool teyagamba nti ayina empapula nnyingi okusinga Bobi Wine, teyagamba nti ayina ebitabo bingi okusinga Bobi Wine, teyagamba nti mu education level nti yalaba embaawo nyingi nnyo okusinga Bobi Wine, naye yagamba nti psychologically toyinza gamba nti omuntu eyakola PCM sciences nti ate omuntu eyakola MDD amusinga okureasoninga n'okutegeera. Ndowooza ekyo tulikiriya mukitegedde bulungi. Teyagamba nti amusinga ebitabo kuba ekyo nange as Bebe Cool's statement soko gituwe nga bwe yali before nga tonagenda ebyo nti yagamba what was Bebe Cool's statement? Statement ya Bebe Cool nga bwe njinoonya ne wano yagamba nti toyinza gamba this is what he said. You can't say that a person who did PCM, that a person who did MDD is better than someone who did PCM. Psychologically, yayongera kakagambo psychologically. I'm looking for the let me as I look for it. Musoganga bw'oginoonyereza, I believe you an elite. Negyokola bakuwa omulimu nti wasoma. Era basubira byoweereza obiweereza because of the professionalism. The statement eyo gye yakola wagitegeera oti anga ggwe yasoma singa Gagamelian naye nga omuyivu. Ekisookera ddala omuntu yakola MDD naye kuba naye yakola MDD. By the way, a point of information, I am an MDD graduate. Nakola MDD. I am an MDD student. So wali otudde naye mu katebe nga akunnyonnyola wakitwalo wakitegeera oti anga ggwe yasoma. Kati njagala nga tunagira tugenda afuna ku bigambo bya gundi wano eby'omukulu Bebe Cool ng'agamba ku MDD. Kati muffe mwe mwogerako abasatu waliwo abayineza awadi waliwo this is still behind. Njagala tugende wali wennyini ku kinusi nane kakati usanga bwakiraba naye just ne wano it's still behind. Njagala tugende ku kinusi abenga naye bamuwulirako kuba nsubire siroza nti watakola interview ayinza okufuna talkability era kyenna notisinze ekitono mpozi yakoze bubi kali nnyo mabega. Njagala tugende maaso naye kankinyonyere kuba nze yakola interview nakifuna bwe nti ng'ogumiza nnyo nti nga gwe yakola MDD because the discussion is between MDD and PCM. Ekintu kiri bwe kiti kankubuze ekintu kimu. Bwe wali otandika okusoma ali oyagala beera muganda wange mako. Buli omu yalina ebirooto ebyenjawulo. Mu nsi yonna asagala gamba mu nsi yonna kuba ensi endala sizigendangamuko. Mu Uganda nga bw'ogiraba. Nze nkuze siwulirangako muzadde agamba nti kansomesa omwana wange afuuke saagala kusoundinga nga avumirira omulimu gw'enkola kuba ngwagala nnyo gwe gunfudde kyendi. Naye ffenna tukimanyi nti percentage y'abazadde baffe teri muzadde yali agambye nti kansomesa omwana wange abeere mulungi mu history.
mbuliro bakiwulira gwe gye wakuliranga mama akugamba nti mwana wange genda ku ssomero naye njamba bulungi oyite history oyo musoga saagala obuze batulaba because wogamba history oba kati specialize nze ku subject okay, arts. But yes in arts fenna abazadde baffe bayagalanga nnyo okulaba nti omwana okoze sciences ng'era bakicelebratinga nnyo nti omwana wabayise sciences nga kiba kyamaanyi nnyo ewaka era ne school fees ogenda okulaba nti abazadde abasinga omwana yakolanga sciences nga bamakinga sure buli kimu akifuna mu budde kyova olaba nti ne ku university kati aba interns abali mu sciences aba nurses abali mu intern nga bakola sciences ebyo basawo biki babeera paid babasasulira bekalakasa ne kumawulire byaliko recently nga tebabawadde kasente bekalakasa ate nga basoma ba student gwe tosobola kuŋŋamba mbu simanyi ba intern tubayina gye tukolera nawo bamanyi mubasasula ewamwe ba intern oli serious babawo transport allowance ogambye otya transport allowance naye okimanyi nti bali babasasula money sina just transport allowance point ya Bebe Cool yali bweti njagala eno topic omanyi dias ne bintu bingi byayagadde tukoneko olwaleero topic ya Bebe Cool njagala tuke ku kinuso lyo omusajja wayagalira ku muzimu ogugenda mu maaso kati Bebe Cool kye yagezezaako gamba kiri bwe kiti omuntu akoze PCM ku A level aba ategeera nnyo okusinga omuntu akoze eki MDD wenjogalo nze nakola MDD era simwegaana naye kyenjagala okukkiriziganyaamu naye nange nali njagala okola PCM naye byagaana bugaanyi anti kati wana abantu tuli mu kubabuzaabuza entegeera za njawulo oyinza okuba nga akola sciences nga you are good in sciences okitegeera kati yakola arts naye nga mulungi nnyo mu byafaayo histories asobola okukola geographical interpretation bangi abakola sciences nga tebategeera geographical interpretation biki biki okitegeera kati wana abantu tuli mu kubabuzaabuza tulinga abagaa nti abakola arts bo batebategeera kati kyeki kye twagala okujjawo nti gwe bw'ogamba nti wakola PCM olina okuba nga olizoninga nnyo mu doctrine ki anti oyogera bwotyo ntuyinga abagamba nti bategeera then oyinga agamba nti ne gavumenti ya Uganda tetegeera kuba gavumenti yennyini yavaayo neyongeza abasomesa sciences esente biri mawulire obiraba bulungi aba arts ne babaleka wansi lwaki lwaki bempawalinga lwaki tebempawalinga bakola arts gwe wenyini wekuba omupiira why don't they empower people to do arts lwaki bempawalinga okola sciences saagala twekube nnyo omupiira lwaki bempawalinga because at a certain point sciences are more harder than art subjects you believe that is my point kati wano wetwogera nti being hard does not mean that your reasoning nene nnyo okusinga ey'omulala anti kati being hard kati bw'ongamba nti nasoma n'omwana gwe nasoma naye bamuyita Victor fenna twali bagezi mu class naye mulungi nnyo mu arts ndi mugezi nnyo nakola bulungi nnyo arts ezo naye nzikuba bulungi era olaba nti ne agriculture mu arts yadayimu olu science naye namuyita bulungi Victor nali mukubira wala mu history naye nga nkubira wala mu gundi mu mwezo chemistry PCM biki naye mu final exams Victor yankubira wala mu sciences ate ne wano we nali musinga ne tugwa draw for you were lazy asalireze nali nkola nnyo nga ndi mugezi naye kye yali akole nnyo nze nali neetaaga obwongo bungi nnyo kikola ate nga nze kye nali nkole nnyo nga teyeetaaga bwongo bungi nnyo kikola nti history Victor yali asobola okuwa pointi ze-10 nga zeyeekutteko abasayansi abo babeera ne pointi zaabwe nga bazeekutteko nze nempa ku pointi zange 3 ono wagagamera ebintu bya Eclipse byayogera obitunuulira obirabo first Mampita Dias Walugembe ojagenda ku The Truth Gossip ojja kuba onsangayo nkola ne Vision Group that's ku Urban TV ojja kuba osobola okunfollowinga ku TikTok onkoza The Truth Gossip ne mobile money leeta Walugembe Dias okay so ekisookera ddala no one has a proof ti Bebe Cool did PCM ekyakitugamba cause tewali bukakafu bujulizi nti yagikola ekyakitugamba talina recommendation ti yakola PCM so wadembe okujja n'atugamba nti nakola PCM okitegeera ne waba yagikola tetulina bukakafu nti ne mu kibiina yali akola bulungi kuba tetulina mpapulaze okitegeera I studied with people nasobera ku Lubiri High nakola PEM
twalina abaana abakola PCM ti abasinga bonna baagwa. Waliwo abamu abajjamu nga bazze kweraga nti gye nkoze. Yes, nkubulira omwana asobola okuva mu O-level n'agamba mbu nze nvudde mu nga nkola math bulungi kangende nkole ki eri waggulu n'atuuka ne bimukuba. Era batono nnyo mu baana boyogere be wasoma nabo toyogeddemu basukka bana nga baali bakikola ki. Abasinga bonna bagira abasinga bagwa. Ekyo kiri ku mwalaali abasinga bonna bagwa. Ayinza okuba Bebe Cool is one of them yalaba nga biganye n'agisulawo n'adduka mu ndongo. Bebe Cool yagwa. I do not know yensonga lwaki tayina transcript yayo. Does Bebe Cool has a transcript for senior 6 ya PCM? Do we have proof nti yakola does Bebe Cool has a transcript for senior 6? Eraga PCM ayina recommendation? Eraga nti yakola PCM? Does he? No, tajirina. 1 2 tetumanyi nti no oba kituufu mu kibiina yatulamu n'akola combination eyo akitugamba bugambi yasomerayo naye abana bonna bagamba Irene Ntale y'omu ku she's my friend yasobola okunyumiza empisa za Bebe Cool bwe yali ekittante okitegeera basomako ne Bobi Wine ku gundi ku Kololo basomako bonna bwana wa mugagga naye noli bakola ki tulina ebintu bibiri bye tubuusa mu interview yono yagamba amusinga economically academically ono n'avayo n'awa reason ku bintu bibiri okusinga n'agamba waba nsinga mu byobugagga atunuulire family background family ya oli yali ayogera ku byobugagga ye byakozesa ebya taata we kuba we tugenda eggomba taata wa Bobi Wine y'omu ku baali abagagga nga balina ettaka eddene. So Bebe talks about daddy's money. Definitely. PCM emuyambirawo obutasobola ku analyzinga buntu butono we butyo nti oli ayogera ku sente zange si za kitange. Bebe Cool wakolera concert wani anti ye yasoma kutabula kwaya chemical yagisomerawo ino bukakafu nti yasoma PCM yasoma PC yakugamba so ona akugamba nasoma MDD nga gundi wechi azikulaga a word from author's mouth. Anti author so author onaba singa sebo by written nagamba akatabo is by who oba that movie is by authored by gundi na gundi nera ne bakugamba ati no ero ne baweddekawo gundi end credits nga ne tangible ki Bebe Cool atulage tangible oba kale neda taina transcript ti yasoma senior 6 already olupapula lumu lokalo yatula mu kibiina ngala math choga yagala muza mu depreciation senior 5 first term atulete olupapula olwo nga yali akola PCM nga kulika amanya ge Moses Sali Musoga Bebe yatula senior 6 Bebe okutula senior 6 kwa Bebe Cool nze bampita Musoga Eclipse once again oyino kitegeere ekyo daya asisagala ate ebintu bino tuli serious we are very serious. Ombuziza Bebe yatula senior 6 omwaka Bebe Cool gwe yatula senior 6 ndabika nze naisi nazaalibwa to be honest ndabika naisi nazaalibwa era njagala Bebe Cool ali 45 mutano wa Bebe Cool yenkana ne Musoga ate twenkana nsingako I'm 23 yeah kati kiri bwe kiti kankubulira newala nnyo okwogera ku bintu byesirinaako evidence nti oba you have been with Bebe Cool you have been with Bebe Cool for more than 7 years. Not 7 years. 2 years. 2 years. Mufu n'obudde bungi ne munyumya. But we don't talk about because he doesn't even know my academic level. Tamanyi nakoma wa mu kusoma. Adabikubuza atya nga embozi zekyulumya ne Bebe tezibeera ku education. Embozi ya education eze because of Bobi Wine yagirese. So okumbuza nti Bebe Cool yatula senior 6. Ye akugambye yatula. Ne Chameleone akugamba Bebe Cool yatula. Yakigambira wati yatula. Ye akugamba yatula. Interviews abadakola abadde akugamba yatula. Gwe lwaki ofosinga okwogera ekintu kyesirinaako bujulizi. Ye kennyini bw'abagamba nti yatula. Ne Chameleone kyaliwe longo time akugamba yes negayiranga Bebe okunyamba nyimbe ng'ali mu kutuula senior 6 ye. Gw'ogamba oti anti teyatula. Kati nzo yagala nzo wa 2000 kunyumize nti Bebe Cool yasoma mu 1999 nti yatula oba teyatula. Awo mba nyingidde mu kintu kyekikola ki. Gwe mwali munyumya yagamba yafuna points maker. Tetwagenda deep mu eyo discussion
eya nafuna points mmeka because by then simanyi bayi bafuna na mmeka. By the way, njakwenenyamu sa making research about that. Bali bafuna 25. Ekyo tetwakyogera nnyo, tetwagenda deep in that okumanya yafuna atya era ya performing atya mu class naye kyemmanyi Bebe kuli ali musajja mugezi mu class. Kuba ne mu senior 4 yafuna first grade. Mu senior 4 yafuna first grade. I'm not sure about it was a best 6. Best 6. Yafuna first grade okusinzira ku kyemmanyi kye bangambako ewaka. Kyemmanyi. Byonna bagamba. Era nawe Bobi Wine yakugamba bugambi. Lwaki ebya Bobi Wine bale mabirizi yajijonga yagwa mathematics. Basi mu ebiri mawulire yagwa mathematics twalira. Kiri bwe kiti kyenjagala tubekinge kiri ya kiri kimu. Ekibuzo kibadde nti Bebe kulu yakola senior 6. Kyemmanyi yakola. Kati kiri mwe abalemerako ennyo okwagala okumanya oba yakola okumukonvinsinga agibalage. Nenze kyemmanyi yangamba nti yakola era ne public yagigamba nti yakola. Ku Bebe kulu gwomanyi. No, ekibuzo kyange kiri bwe before. Nakolayo mu DD. Otegedde nti nagikola. Ku Bobi wemba nkulimba nga nagikola naye nga nakola PCM. Musoga, ku Bebe kulu gwomanyi. Ne kunjagala jagala mu showbiz. Ulira, ne kunjagala jagala mu showbiz. Singa yali aina recommendation ya senior 6. Singa teyagiteekayo. Awaliwo ebintu nga biri confidential. Nga tebyetaaga kuteeka buli wamu. Naddala ebintu ebyo ebyokusoma. Sometimes tebyetaaga kuteeka buli wamu. No! Mpozi nga yagwa the Bebe ino. No, ngati musoga kankubuli ekintu kimu. We've started with people nga bakola bulungi senior 4 senior 6 ne bakuba. You don't apply the same knowledge kuzino zoba okola eno wansi. It's totally different ene ebintu wagulu bikyuka. Eno wagulu obo determining your future kyogenda okukola kuki. Ebintu bikyukira ddala era kyobula abaana ebesinga bava mu senior 4 ne be misleading mu senior 5 ne 6 ne bakola combinations ze batasobola. And Bebe might be one of them. Olaba bajjo gwe tumanyinga omusumbuyi asobola okuteeka recommendation ye mawulire. Lwaki Bebe abeya agiremesa? No, sagala tuogere ku bajjo. Katwogere ku Bebe kulu ne Bobi Wine. Sagala. No, omanyi gwenda balabanga kale just mulabanga atali serious. Sagala tuogere ku bajjo. Tuogere ku Bebe kulu ne Bobi Wine. Kuba kati sagala on diverting. Wetubate tuogera ku bantu abalina kye bagatta ku music industry. Tetu discussing abajjo tusoke tumuleke. Bajjo simu. Atusoke tumuleke tu discussing Bebe kulu ne Bobi Wine kuba ye topic etulese wano. Okitegedde bajjo tumuleke. With due respect, I respect bajjo. Byakoze bingi nze je sinakola music industry. My reference was nti bwaba yasobola tu recommendation ya senior 4 ya senior 6. Lwaki Bebe kulu aba akyali mese ya akyali. Buli omu alina choices mu bulamu. Nange waliwo byesikola nga atabala babikola. Gwe wali ondaze ku mukazi wo. Tondaganga lwaki tomundaga. Ngabayimbi Bebe kulu yatulaga zuwe na Bobi Wine atulaga mukazi we. Gwe lwaki totulaga nawe oli mu kamera oli star. Oyina era abakulaba bakwagala nange ina abandaba abanjagala tolabanga ku girlfriend wange wali ondabyeko n'omukazi bagambye ndi kubasajja nina omukazi naye simulaga mu public sikyagala kali ne Bebe kulu naye empapula ze tayagala zibalaga mumuleke. The Bebe I know. Actually topic eno the Bebe I know ayagala okakasa. By the way, I love Bebe kulu for one thing. Ni waba akoze ensobi agiremerako. Nakulaga nti nno mweye ensobi yennyini mwayongere okukola ensobi nayongere okukola ensobi naye ng'alemedde ku kintu kye okitegeera abeera nga nkuwa enkuwa osalako nsale teta ne bw'aba agamba nti akola ensobi kati Bebe ne woogenda sawa zino n'omu interview ng'agenda kugamba nze PCM ensingira owa certificate oba wa diploma ekyo kirungi ku ye nti tava ku ki Dolo tava ku mazima ge yega amanyinga amazima ati nafunyo n'abantu bamusoga nabo ne bamugoberera ne bagamba nti oyo Bebe ayogera amazima okitegeera ne bagamba oyo Bebe kyagambye kyekyo ne government yennyini ogivumiramu ne government yennyini egamba nti Bebe kyagamba kyekyo tugenda kwongeza abasomesa abakola sciences aba arts tubaleke ne government ekigeremerako negamba nti ekya Bebe kyekyo kati gwe bwogamba nti Bebe kulu ayogeza mazima gayogera mazima omuntu owa PCM asikuye bwe kiri ate banyibagira ne bakwatagana ne munne ne amanya g'abantu bakola nabo agasoma kapapula
wali okitegeera sigera gendayo nze simanyi goba mu Bebe Cool statement bakwatagana statement ya Bebe Cool yogamba nti senior 6 drop out with a PCM combination abeera better than omuntu alina profession in MDD eleka impact ki ku society gye tutambuliramu n'abantu. Nze first of all kigenda okugamba balina pepe mu gye bafaanaganya mu bulamu gy'osobola okuba general paper nyangu nnyo ddala bakola combination zezo muyita enzibu abasinga bagigwa itsona agakatonda ebyaddala abasinga bagwa GP naddala bakola sciences ate nga ya general knowledge ate nga mu bulamu buli omu yeetaaga ki general knowledge tuyinza okugenda ne tujjayo anyway simanyi oba anyway okujjayo recommendation ye nga GP yagwa nga toli yayita GP common sense aba musinga ate nga mu bintu bya bulijjo mu nsi twetaaga common sense okulowooza very fast n'okulowooza accurately kyekikozesa GP. Bebe Cool eno statement gye yakoze ku society erina ebintu bingi nnyo byereeta. Ekisooka, you're telling people MDD nga you always do concerts. MDD is music, dance and drama, right? Bebe Cool does music. Ne waba tazinye kuba yaba lwagula alina amazina lwabaguze nga tempya nga agiraga abantu nga wanika ekigere bwati. Abeera ne dancer, that's dance. Agenda mu comedy store, that's drama. Nabeera mmano nyino mula mukatebe nga okuseka kwaseka si kwakuna nga ataddeko crocodile smile nga smile egenda paka eno ku matu kyekintu kyavu matu. Alina studio ebirungi ebyo byonna abijje mu music bagimuzimbira buzimbizi bamuwa sente n'agizimba. 3 alina abaana babiri beyenyumirizaamu nti we batandika okuyimba tewali abasinga okuli Biata ne Hedrix Alali Pepper Daddy abanya agakyusanga mazzi. Bebe Cool ogamba nti tasobola kuweerera mwana okusoma MDD ate nga he promoting his son in music. N'omuwala omwana yasooka omutulaga nga muto ifuli kyasembayo kukola ku Serena Golden Heart gyasembayo kukola ku Serena lyoka akyuse venue mbwe yatuintroducingira Biata nti wakabi nnyo muki ekiwatule recently wano nga tuvudde mu lockdown yamukomyawo ku stage. Era omwana oyo buli mwana yateekayo story ku gundi kuki ku YouTube ya trendinga nti omwana wa Bebe Cool akuze naye ebintu bya omwana amanyi ki gitabi ki okitegeera kyekintu kyavuma. Maybe wamukwata anawea n'ayogera ekintu nga ayagala kunafu yoli nga tasoose kutunula background. Bebe Cool is known by the first family because of music. Family background. Okay, family background soke tugiveemu kuba n'omukulu sijagenda mu bya mukulu yakola recreation yeyo kuteekawo entertainment. Okitegeera naye tusooke tugambe yatambuliranga ku laale za that was 16 ng'atambuliranga olwo tebanamuyingiza bulungi naye ng'ayagala okuyingira mu first family nga atambula ku laale bino ku Bukanta ng'agenda awana banange mulonde nga bwe bataddeko endongo ye ne bagamba oyo nno we tukozesa abayimbi olaba impact gy'ataddewo kyekimuyingiza mu first family yali ndongo singa yali atunda byennyanja Kaleerwe ne bagamba president nti waliwo atema wali empuuta obulungi bali tebamuleeta tebeetaaga mutemi wa mpuuta kubawunyirira okitegeera. Ali ku muti kwayimiridde waggulu gwatema gumutuusiza ku buli kirungi kyalina okitegeera. Meeting very many corporate people because of diplomats because of music. Chameleon yabadde ku mbaga y'abagundi if it wasn't Tintino amanyi music yabadde tebajja muyita ewambidde alina ne gye yatuma Jebi akasawo deta akasawo tukunganye sente zino nga bakubidde mwaliwa ham ne bamuwa sente because of ki bantu bangi abadde bamusinga okuba nti bakabi mu gundi awo ninga bahamu tebabalaba it's because ono abasanyusizza okitegeera kyengezako kulaga Bebe Cool kikino the statement gye yakoze yagikoze okunafuya omuntu but still ye kenyini yavayo n'agamba tuli bakabi ffe tufudde we are the big three tukyusizza the gundi
tuyina message nyinyi nyo ziyita mu ndongo yaffe abantu ne bazitegeera because of music. Temuzala wa music mumwe respect. Ndiavayo nagamba abayimbi banange mweyonje endongo yaffe bagiwe ekitiibwa. Ati yagyonoona n'abagamba omuyimbi tekina kikujjako kwambala bulungi genda ko mu gym gule engoye ezakabi wekuba obuwoowo abayimbi batuwe respect. Ate kati gwoke nyini odisrespectingwa omulimu gwogamba mbuno baguwe ekitiibwa. Musoga Bebe Cool okugamba nti tasobola kuweera mwana we MDD because yeta kira mu value naye nga ensi yonna amawanga gonna gamutegera lwa music and he promotes his son Alan n'omuwala Bianta ngono bwagambye Biata abateekamu ssente okulaba nga babeera nnyo into music or into talent. Tolowooza nti contradict himself with his statements? First of all, I want to appreciate my fellow panelist, Dias. Ku statements zakoze zibadde nnungi nnyo. Ku muntu atulaba nga atuvudde ku kya PCM versus MDD. Now tuli ku real life. Bebe Cool statement ze yakoze fena tuzimanyi. Ayinza okuba yazikoze okuvoola MDD. Naye statement ze yakoze fena tukimanyi nti waliwo target gye yabadde ekola ki gyegenda. He knows very well what he did. Yakitegedde nti bwe njogera ku MDD ngenda kulumbiramu abantu bangi omuli truth be told abaana kati bafunye nnyo sente mu art nga bakyali bato dani ebintu ebirala ebyo ne kyali wange gwe njogeddeko gwe nasoma naye saawa zino nze natandika okulya ndya kasente ye akyali ku ssomero ekitegeeda akyagatta PCM akyali mu Musoga mpeerezaayo ate alina bukakafu nti anaakola ki but nze nkimanyi nti nsobola otuuka mu maaso awo myaka 2 n'entegula kasente ne kajja akaki so kyenjagala oterezaamu kiri kimu kyenjagala tumanye nga tuze mu real life nga tuvudde mu kupretendinga nti statements za Bebe Cool zabadde zina muntu gwe zaataakinga gwe zirumba one person yabadde anoonyeza yani ye target ye yabadde ya Bobi Wine ate era yagifunye because kyeyayagadde oli yakimuwadde ekyo kikuzaayo ku kiri ekya thinking capacity nti oli teyategedde nti ono bino bya provoking nga ye tavuma mulimo tavuma MDD takola ki wabula provoking oli akola ki amuddemu. Bebe Cool yabadde tavuma mulimo nti oba avuma MDD avuma bayimbi kuba ffenna tulimu MDD omulimo gwe tulyako ffenna abatudde wano MDD ne Bebe Cool omulimo gwalyako kiki MDD yabadde tavuma MDD nga mulimo oba yabadde tavuma MDD nga kosi ye yabadde anoonya olikola ki ngapima bwongo bwoli ulira should we send sokolinde malayo point yange nti yabadde asika ntegeera ya Bobi alabe eriwa era yagifunye n'agamba nti kati ne yereeta n'amuwa kye yabadde ayagala naye kyenjagala oterezaamu kiri kimu ku mwana atulabe yali mukola MDD oba omwana ali yali mukola arts togwamu maanyi olwokuba oli omusajja yagambye nti ye abaana be tebajja kola arts oli Bebe Cool kye yakoze yakimanyi yakimanyi nti yakitegedde nti kati mukukuba wano ngenda kulumba batichampamire ngenda kulumba ba Musoga Eclipse ngenda kulumba banja abakola MDD nga ne mugagamero mwebali naye engeri ffe gwe gyoli sivinzeemu ekintu yekola kikati ffe tutula n'omanya nti kati ono Bebe yabadde omupiira agutwayira eri kati gwerinde enkya tichampamire yavuddeyo yabadde alesa omuliro not until Salvador yaze n'amugamba nti ffe mu comedy tuliwo kujjako bantu stress leka ba veteran balwane bo katokiyingiramu kati katono nnyo toyongerako omanyi lwaki Salvador yakoze ekyo Salvador is a very wise man. He knows nti Bebe Cool kye yabadde akola yabadde talumba tavuma muyimbi tavuma MDD naye ye yabadde alina muntu gwayagala kunokolayo kumuleeta wamwagalira era n'amusika n'amuleeta wakola kiwa kye kitavudde tamala emirundi n'agamba gwe tomusajja tomuddamu nti lwaki nti oli bye yakoze byonna nti kuvuma MDD biki yabadde apolovokinga gwe okole ki ojje omulage entegeerayo nti singa wakola PCM wabadde teweetaaga kudda mu Bebe Cool. Should we send before Musoga kankuddemu awo kukyogambye nti Adam provokinga ono n'aleeta omuliro. One, Bebe Cool has done so many provoking statements Bobi Wine n'asirika era nga buli wabagera agamba ebitano makulu sina basibiwa makulu. For this time round muyinza okulowooza ati no mwabadde mu musika gye ne mulowooza nti azze ne ati yaleese mmwe olowooza nti Bobi yasooka basika
yasooka basika from Busabala press conference yatuuza nga mumaze ovuma akayimba ka Nalumansi n'abasika. Sooka owulire Bebe Cool yennyini mu statement nga twogera mweyo interview obozeeyo n'ogiraba yagamba nti Bobi Wine press conference gye yakoze yabadde tanoonya mayanja yabadde tanoonya yabadde anoonya nze n'aŋŋamba naye obwo obudde bwebyo ebyekiro sikola ki sibulina right now kuba ebintu byendimu kati ndowooleza ggwanga ndi mu kulowooza president ani addako kiki ekiddako okitegeera alowoleza ggwanga azihu nga ye omuntu ali omuntu ow'amaanyi mu Uganda Bebe Cool musajja w'amaanyi mu ggwanga lino alina impact y'amaanyi mu Uganda ate asupportinga government eriko ekimufuula kuba w'amaanyi nnyo w'amaanyi nnyo kuba y'omu ku ba influencer ab'amaanyi mu kibiina ky'alimu ekisookera ddala kisinziira sekita gy'olimu kati kankubuuze basapota ki bomanyi mu NRM aba influencing abantu gwe bomanyi nti bano NRM kwekwatidde president himself another one president himself party chairman vice party chairman president abo ba candidate ngamba ba influencers nga bona alaba nti bwe tuddako Saidi ya Nupu naye eri abantu be bagamba politics is not about influencing it's all about bantu kubabulira kikyogenda bakolera katujeyo ku kya music kye tubaddeko nti oli kyabadde ayogedde nti Bebe Cool Bobi Wine yasula ejjinja mugundi ng'ayagala mmwe mujje Bobi Wine n'abawagizi be oba n'abawagizi be abatulaba babirivinga nti yaleka Bebe Cool ne Chameleone nawe okikiriza taata okikiriza nti yabaleka mpensonga bbiri lwaki onoonya abantu bewaleka lwaki oprovoking abantu bewaleka oba tobajaamu mpensonga bbiri lwaki wabaleka because there must be a reason lwaki aprovokinga n'alisuubidde nti olaba he provokes ekibuuzo kimpere dayasi kologugo kimpere dayasi kuba kikulende lwaki dayasi kati dayasi kiria dayasi Bobi Wine and the fans they say yaleka Chameleone ne Bebe Cool far away taina kyabeetaaza lwaki otuza press conference ate no discussing abantu bewaleka one question abantu kibabagamba mbuno yabaleka it's because bino by'office byeyesimbamu does kumpapula zonna ez'okulonda kuliko Bobi Wine. That's one. We had a press conference yabagamba gikoze ngani? Singa kyagula. Then bwoba okoze press conference nga Bobi Wine. No. Kankubule ekintu kimu. Kino nno kibyalanga kya busiru tutera nnyo kyogera n'abamawuli abasinga ntero kiraba. Simanyi mbono kyagulanyi, simanyi ono Bobi Wine. That is one person. Tebakuli. Kati yagala kungamba mbwe yazeemu Bebe Cool ye Bobi Wine. Kyagulanyi teyamuzeemu. That guy has two faces. I think I was able to better than life. Two faces. Never tumwe. Two personalities. You can have two personalities. There is Bobi Wine politician. Naye kati kankubuuze. Omanye yazeemu Bobi Wine. Kasoke ogera kamba Kampala Solomon. It's not that simple. Gwe ngenda kugamba ndindako. Ngenda kugamba ekigambo kino. Bebe talina mwana asobola kuddamu ebintu ebyo. Ngenda kugamba ekigambo kino. Kati mu Musoga Eclipse oyina omuntu akulaba nagamba ne Musoga Eclipse mulungi niwabeera omulongo nagamba bane Musoga Eclipse wambwa good personality is a bit you mask one ngoina wotuuse you unmask one ngoina wotuuse so that's what kat Bebe Cool Bobi Wine yatuuke busaba n'abagamba I'm not here as Kyagulanyi the rose is mu music and we remember ekyabeera ku level ejemugweje nakoma kuntegeera yamwe ya Big 3 dayasi ate oyagala kwonoona nnyo so yakoma kuntegeera yamwe yabwe yaba Big 3 and one thing I want to nga nvudde ku Bobi Wine mboba okwolereza ku Bobi Wine katika nkikolenga musical platform these people they are spoiling the industry. Mbulire nyimbe zifulumye guno omwezi nga zibadde zisobola okuba nga tuziwadde amakulu wabula nga tuli ku statement byabo. Waliwo nyimba zemanyi nga tulinayo gyeguli luyimba ki gyeguli omugati guleke waliwo akayimba kaba katayandikando pause kaze n'amaanyi nnyo by the way discussion gy'oleeta eri so
good nti abasajja bano omuzannyo guno gukolera bo nti Bobi Wine yakibaze nti agenda kutola oluyimba ne Lubianiri agenda kutola oluyimba anti yakibaze anti ezize singo tezikyakola ulira soko ulire omanyi bwendeta point ngonzija mu dayasi nga omanyi nti singo za Bobi Wine tezikyakola kimanyi labisa erabika yabadde anti ulira eyo labisa yagenze okulaba nga tejja kola nga tekuli fefebusi nga tekuli sizamani oshitegedde nti yagenda okulaba nga singo buli wazijja zibeerawo zimulabisa bulabisa n'amanya nti kati ngenda kutola oluyimba bw'amanya nti agenda era ojjukira nti mukola press conference ya provoking aba Bebe Cool ne Chameleone ng'akimanyi nti agenda kutalabisa ng'olwedde labisa baamukola dda kubeeramu press conference yawaana nnyo fefebusi n'agamba kati kugamba otyambu big 3 ate nga bafefebusi tebaaliwo arifu yalinga nti balina akayimba akajja nani ne fefebusi you get my point ulira sikubasika yekomyawo walina okubeera discussion ya music njagala nkubuuze musoga Eclipse njagala ompeeyo in the last 6 months olimba lwa Bebe olukoze 6 months gundi zina zina mulira dayasi zina ebadde tuni nungi mu bbala ebadde ekola bulungi ate n'ekirala waliwo ekintu kirala kyolina manya bwe zina n'olya zine dance chakala bwotyo dance it has been a good song nga lukola laba kiri eri ekiri ku kamera kyekinsesa ate but on a serious note Bebe Cool abantu babeera ne businesses aside ng'ovudde ku byagundi wetuba tudiscussinga music ng'akola bulungi abadde ne zina ng'akola bulungi mu bbaala oluyimba lubadde lukola bulungi mu bbaala z'e Kampala ko tobeera mu bbaala byowaba lubadde eza gundi anti kati awo webale kuleeta discussion eyo waliwo ekintu gyemukola ensobi era nalabye nono Sudiman musajja mukulu yale mu ensi ono w'omutwe ogwakaboolo emumanyi temujja kuvoola abantu wano yale mu ensi talina kyagasse ku music industry naye alemedde ku Bebe Cool kati abasajja nga Sudiman yali pro ogambye otya yali ki abantu yali alekaana nakwana Fifi the Queen Sudiman amwesibako amukwana era mutugo wesibako ng'omukwana era oba omukwana za microphone nzire muganda wange ekibuuzo kyambuza zina luli mu 1 month luli 41k nedda muganda wange waliwo kyolina omanya ekintu kimu muddira ulira tewali kiswaza kyakuswaza discussions tuli bantu bakulu dayas oli media personality tuli bantu bakulu fena tumanyi position Bobi Wine gyalimu as a politician tumanyi waliwo ekintu kyetulina okukiriziganyako nze naawe nti fena twakola kamasi nti ekintu bakikweka ennyo demand yakyo ekola ki erinnya tulina okukiriza ekintu kimu Bobi Wine demand ye yalinnya ebbanga lyamaze nga tali kuki ku stage demand ye yakola ki yalinnya abantu bamulaba bamuwulira gyali naye tebakola ki nti bw'abaako akantu kakoze nti nakozeeko akantu bwe kati abantu bakola ki baluyakitinga yakoze eki nti ne Bobi Wine waate oluyimba nange musoga presenter ngenda kugenda ndunoonye yayimbye eki n'owagagamira jaddunonya yayimbye eki okitegedde naye Bebe Cool mu system mwali akola ki ayimba mwali nalumasi bazitera mu time yemu kamalayo statement yange Dayas kamalayo statement yange ulira kamalayo statement yange Dayas onzija kumulamwa nti Bobi Wine olwa demand eriwo abantu bawalirizibwa okola ki
ne political support ne political support dayasi tuli mu kamera dayasi tuli mu kamera tuli bantu bakulu nze sogera bintu out of stupidity njogera ekintu nga nkitegeera fena tukimanyi bulungi nti amanyi ga Bobi Wine gali nnyo mu bavubuka ate fena tukimanyi nnyo nti abavubuka balwanyisa gavumenti ekyo tukimanyi bulungi nti abavubuka nange ndi muvubuka tebakolagana naki the majority okoze statement eyo nga tonayogera statement eyo gye nkugiddeko akazindaalo ogambye toyogera bintu out of stupidity. NRM yes political noleetamu ekya political support ate amaanyi ga Bobi Wine gali mbavubuka ng'olinga agamba nti nno the political wing gundi Bebe kulu gyawagira terina ng'ate yeye kenyini yatuvayo n'atugamba 70% of the youth abakyusizza mentality kati bali bakyuka kitegeeza nti abona be yakyusa babeera naye bamuwagira kuba yabayambye okukyuka okutegeera amazima Musoga ze dayasi naze mwetegekedde kuba kimanyi naye yazze aneetegekedde dayasi njagala nkubulira ekintu kimu ky'olina okukkirizaganya nze awali amazima ngenda kukkirizaganya naawe waliwo ebintu bibiri by'olina omumanya Bebe kulu ate oluyimba Bobi Wine yasooka odduwuliriza ne Bobi Wine waate oluyimba Bebe kulu era ne Kamiliyoni asobola okubuulira oluyimba lwalabisa lwa flowinze lutya ne Kamiliyoni asobola okubuulira oluyimba lwalabisa lwa flowinze lutya nti amazima osobola ogamanya noyagala okola ki ogakukulira njagala tukkiriza ekintu kimu Bobi Wine w'amaanyi online Bebe kulu amanya amazima naye agasirikira ate gwe okitute mu line ndala kyengezako osobola okugamanya n'ogasirikira amazima osobola ogamanya amazima genkugamba gaagano online bwe tuba tugenze ku bino ebintu bya online Bobi Wine of course ayina bakadaama ayina abaana abali wano ate kati ogenda kunkubya abakadaama banyinaze sibakuba naye Bobi Wine ayina basapota be bakadaama ayina n'abaana aba online fena tukimanyi nti the majority of the people abakozesa internet abali ku social media bawagira Bobi Wine tukimanyi bulungi aba people power the majority abali ku gundi abantu ba Bebe kulu be bayita ba silent majority bote boogera gye bali abamuwagira they are silent majority tugenda ku post season ebbiri Bobi ya postinze nagamba obukadde magezi nga tosanze Baby Fool Bebe kulu n'amuddamu tugambe nti abantu bano bonade bemisinga entalo za Firebase Gagamero they do miss themselves the only muntu yekaka gwensasira mu kasumbusa kano is Chameleone alekebwa nnyo Eva najja luvannyuma by the way otunulya statements ezisinga Chameleone alekebwanga nnyo mabega najja luvannyuma kati kasumbusa kano waliwo yakalumyeko ensonda right now twogera ku bantu babiri omukulu ayina ennyimba 3 ze yakatakati saawa zino Chameleone ayina olwa melody ayina olwa idol olugendo lwali mu kupromoting olugendo okufuluma alutancha ayina Brian ne Morgan Heritage okitegeera naye akasumbusa waliwo yakalumyeko oba ne munona olusi amupangira na kasumbusa ne bakalumako ne basigala mu babiri by the way big 3 tegenda kuvaawo nga we still have such stupid statements bana bayayize bakola Bobi Wine yagizemu amanyi ayina oluyimba Bebe kulu ebiyate yayikola lwakusatu ayitavi yagikola mabegako n'agiddamu lwali lwakusatu ya lwakusatu okitegeera Bobi Wine asooka asirikamu katini n'alinda afulumye oluyimba n'amuddamu tiyekikoze out of ntino stupidity nti tategeera yakitegedde ne bino byatuvayo n'atugamba mbuno nze temunteeka mu bya big 3 byamwe mubiteeka mu ngaani they are fighting the industry bagisigade nga bagiriko bantu basatu olwakuba nti ono munabe bagere bamulekeramu kakaawo kamu mu nsonda n'abeere no ng'alebera naye agenda kujja ayagala okuyingira mu lutalo ate agenda bakuba bonna agenda kulondako sayidi ojjukira ebiseera we yalonderangako sayidi ya abeera aganaga ngwe waani n'akuba Bebe kulu okumufiirako n'akyuka ye kati abeera aganaga bw'ati okitegeera naye nga ebintu statements ezo ebbiri zisigala bana abantu zibateeka ku top
we killing the music industry tuzze ku bino abaana bafulumye ennyimba gye bali tewali ayogera ku bya Kalokasito okuba Abanigeria balonda oluyimba lwe ne baluddamu. That's a milestone mu music industry ya Uganda. Mu East Africa balonda abantu babiri, Zuchu nani ne Kalokasito. Tewali abyogerako. Tuli ku bino music talina gyalaga jadda waggulu. Okitegeera tewali ayogera ku oluyimba lwa Rema lwafiiriddeawo. Okitegeera pause yafiiraawo. Tuli ku statements bbiri. Ono agikoze mbosimanyi Katonda alwana na muzimu. Oli agikoze n'agisangula onasigala nga alwana. Buli akola gagamere ina squad ya internet. Firebase erina. Bwe bamala okukola ngo bonga badde bali nga basirika. Nga abaana baleeta omuliro bano basigala be bambuka. Naye kati balinawo ndongo. Bebe Cool talinawo ndongo esobola kututambuza. Bobi Wine talinawo ndongo esobola kututambuza. Yalutadde naye agenda kuddamu kutaddi. Tuiza aiza no vakulirwe yapakuka. Luno kale tukatugambe yalwetekekede naletamu kona abaana be. Zexi yali mu Ghetto Search, yes, oli mu Konubian Liweri, Sizaman yali mu Firebase, nti kale yagezezzaako. Unlike Bebe Cool talina gwatulaga mu government yono yayimiridde. Njakukuba oluyi. Alani Hendrick. Njakukuba oluyi. Yamuwaddemu King Saha. Talina muntu gwatulaga. Kamino talina muntu gwatulaga. Bw'otunuulira ne Melody oluyimba lwe bakoze collabo batulaga nti it's a combination of two companies. Kuba nalabye artwork nti it's Leon Island versus simanyi featuring waliwo company endala gye batenga balaganga Melody ali mu company endala. Talina gwatulaga nti wuno mu Gagamero. Firebase nayo kutuginoonya yali egenda kukola recently together baddemu. Tulman we yakoma wano n'agamba nze besisobola biddamu bya kisiru. Nabo terina kyetulagawo kyakabi. Wabula yakuŋŋanyiza y'abaana awo speed. Nti basigala endongo bagyonoona. Tetuyina ndongo kati gye tuwuliriza tuli ku bigambo. Ono yasinga simanyi PCM, simanyi biki. Okitegeera basigala bali ku top. They keep on trending nga si ndongo. Kati omuntu agende ku internet boss ali eyo avudde emabegako twafunako chance waliwo company ekola festivals mu nsi ez'enjawulo buli nsi egenda ekolamu naddala ezo Caribbean countries nejja neefuna wano Sindi bamufunayo na a short period ne bamuwa yakube ekiyimbe ekiringa eky'Abajamaica mwe yatunira mu ndongo y'Abajamaica oliba terwahitinga nnyo naye bo baalukola ddutwala eri nti abantu abo bwe bagenda ku internet banoonye ani akuba e Uganda nga bagamba Uganda ni music bagenda kubaleetera agenda scrolling emirundi 12 ng'alaba Bebe Cool Bobi Wine beevuma talaba ndongo agende ku YouTube ateekemu the best nga interview eziriko kuliko Sendi Bebe Cool kyayogedde Bobi Wine kyayogedde kuliko Kaye Wisdom atoyo ye ekisookera ddala statement gy'obuuziza nnyenda sooka njiddemu beemisinga bano ababiri nga bwadayasi bwakugambye kankubulira ekintu kimu aba basajja ababiri ne baligenda mu magombe buli omu ajja kwagala olagamu nenti nkusinga okitegedde nti Bobi Wine ne waligenda ku mwezi Bebe Cool ajja mulaga ne wali basigadde ku nsi nti yadde oli ku mwezi neno gye ndi nkusingirayo n'oli eri ku mwezi gyali ajja kwagala alage mu nenti yadde oli eyo ku mwezi inakomawo abasajja bakulu anti kati gye biyinza okukoma okimanyi nti abaana abato omanya ebintu bino mbyogera nnyo abaana ne bagamba ffe tuteekawo embeera abayimbi abato waliwo omuzannyo gwe baagaana okumastaringa music industry eno okimanyi njagala tuveeko e Uganda ku discussion Bebe Cool Bobi Wine Chameleon tuyingireko mu East Africa okimanyi nti center ya showbiz mu East Africa bagiyita Uganda n'okimanyi nti omuzannyo ogwo emabegaawo Diamond Platinum nga bano babobi tebannaddamu abadde agukyusizza nga guzze waabwe nti abaana baffe abayimbi abali mu generation eyaffe gye tulina supportinga nti nange Musoga Eclipse nandibadde musanyufu nnyo nga ndi mu kusupportinga ndi mabega wa Fikfa Maika tulina olutalo lwe tulwana naye Musoga Eclipse kati ulira nzo olutalo lwe ndi sisobola na discussing kuba kati ebintu ojja kumbuza ebintu bya Bobi Wine ebya 2006 nali mu P1 okitegedde nti naye tetulina kyakola nti discussion dayas omulese nga twandibadde twogera Katali and Kando Kalokasito
twandibadde twogera ku Victor Rose ne Bairando naye discussion eriwa abantu gye baagala tulaba abalabi gye baagala okulaba Bebe Cool Bobi Wine lwaki n'abaana bennyini balina ensobi nti akaseera Bobi Wine kabadde mu politics bandibadde bazimbawo dde ekintu awo kye tulina okubeerako naye gye munaakoma okomplaininga anti kati problemu eriemu kino ne dayasi bw'aba ng'ategeera agenda kukkiriziganya nange bw'aba ategeera ajja kukkiriziganya nange olutalo lwa King Saha ne Bebe Cool terusobola lugenda kunyumira saidi emu omanyi lwaki kati buli munnamawulire awulira essanyu Bobi Wine yazeemu Bebe Cool balaba kati awo gugenda kunyuma era buli mumawulire akubenga agamba gugenda kunyuma naye gwa King Saha ne Bebe Cool tegusobola kunyuma lwaki oli mukulu nnyo kuono ate ono aba afuna sympathy support gwe bakuwagira olwo bambi King Saha bambi Bebe Cool akiikiriza akaana nti ono afuna kyovola Bebe Cool tadda mu King Saha kuba kimanyi bwamuddiramu King Saha agenda afuna sympathy support bambi Bebe Cool anyigiriza akaana kati luno oluli waggulu kati bagamba mwekube kuba bagamba kati mwenna muli kuki pesi yeyo mwekube nti Bobi Wine oba osazeewo komewo musical mwekube nti we baweeyinga nti bajja gamba Bebe Cool ono ayina eryate eryakabenje oli akusinga kiri we bagamba politically nti ate kano politically Bebe Cool wano bakusinga bagamba endongo bagambe Bobi Wine nno lwakuba gwe olina message nayo naakusinga wano nti ogenda okulaba nga bigola ki bimakinga naye gwe kati gwe kankubuuze olutalo lwa Bebe Cool ne King Saha gwolulaba otya kale ng'omuntu ategeera gwolabawo awo olutalo lwaki Bebe Cool buli kimu sayina kayagala okwongerako saagala njala nkikubulize dda lwaki Bebe Cool kati tuba twogera ku music na diverting nga into politics anti kati ye Bebe Cool believing anti kati ye Bobi Wine alina step gye yatekinga ku politics okitegeera nti discussion ebiseera ebisinga ebadde eraga nti Bebe Cool ali dam politically you get my point bwe mutu babadde bakiseeringa eri abantu nti politically bwatyo bwali naye nga ate si bwe kiri nti Bobi Wine bwojja noleeta omuliro musically nga Bebe Cool yakola statement juzi mu interview ne Musoga n'agamba nti ebyo bye yazzeemu bya kito ate nga naye indirectly abyagala nti jangu yeno gye nkwagala naye najja mu public n'akulaga nti bino bye wazzeemu nze ate si bye njagala bya kisiru Bebe Cool okuddamu oli politically ayagala mulaga nti kati ate gye wazze ebyo bya kitonze nabivaamu nkwagala eno tulizoningire saidi zeeno omupiira awo Bebe Cool ayagala ogusambira naye saagala tuve ku point ya dayasi gyaleese nti bano kye bakola kita music industry nti abayimbi bafudde nnyo ku complaininga ku nga sinagenda na complaint y'abayimbi eri bano ba big 3 katuddeyo emabega olutalo lwa Gravity omutujju ne Chameleone walulaba wulira dayas kyakugamba kitufu Chameleone ne Gravity wobateeka ku minzaani yemu honest nga tekuli kuzalawa Gravity kyaliwange simuyinaako buzibu bweke nyini olaba nga olutalo terujja kola ki naye singa Gravity akwata Saha ne beekasukira awo abaana bagenda nyumirwa endongo Gravity fikfa maika akwate kiridi ya Jasmine ekyo akikube mawulire beekisinze beekole ki ebyo bikola anti kati endongo kati kankulage endongo lwaki yadde Tanzania Diamond Platinum omulaba yajja wano Uganda n'atujja mu zali namuteka mawulire ne bakola biki biseeringa ndongo yaleta Zuchu juzi wano nga teri amumanyi namukwana namukisi nga bekoze biki ku stage aseringa ndongo wano ebavayo ne bakugamba nti fikfa maika mwe dating ne ya Jasmine otandika we are friends that is not showbiz come out say omanye cyane ekyo kiwininwaje ekyo bannange no kinywegera biki bigenda kola amawulire endongo etambulire ko Diamond Platinum kyakola kyo vola abadde atute showbiz kati wano tuzeyo ku Bebe Cool Bobi Wine ate nga bw'oyogedde nti dayas agambye nti balina ndongo egenda tambuza baana kuba kati abaana baagala kulaba mudra ng'akiisinga ava peace mu kamera olwa Spice Gravity mwaluziki ate nolwaluti lwali kati ngenda notolulala olwanyumira ate olero lwali lutambudde that was Shiba and Cindy it was on a fair ground bajja mu ndongo almost the same time bonna bahasolize almost the same time endongo bagirina era kyovula
Spice bwe yajja mu lutalo lwa Shiba yalabira ddala nga byagero lwa bya kisiru n'apulinga tunagamba yamuleeteranga nga omulumba kale jangu sejo yimbe bulungi naye ndete ennyumba yange munyonyo bikinga olaba ayina gyalukumamu gyaluleeta jangu kola bino okalo basimanyi kuyimba olaba kyamuluma nakati didai vaasi ye era yabikomyawo tayimba bulungi simanyi tamanyi performinga ku stage okitegeera nti lwali fair nga olabira ddala budget at least mugundi yegu naye nga otunulira Spice style oli amusinga wetuba tugambyera kuyimba oli agezaako akatini okusinga ye performance olaba oli amusingira wala nga terulina tugenda kukola ki kukwatira nga tebina webikwataganira okitegeera oli aso gyakubyeko yes Spice asolinze kuba nze namulabako nga atandikira ddala ng'ali mu kalegi ng'ak'ekituli ng'ayemba ku birthday ng'atandikira ddala so aso yono erivuwa far way better than ya Spice kuba oli yasulanga mu bifulukwa ayimbiddeko aziniddeko mu bastingers asuze mu toyi avuddeyo mu binaabiro baleme mugaana ku. By the way, I did that interview. Nze nasokera ddala okukola ku Shiba nga mbulira gye nvuddewe ku concert ye yasooka bino yabyogera mbira ku video talina wasobola kwewakanira kuba yabyogera ye kennyini. Ogero n'otunulira nti nno obutalotalo buno obuzzeewo kati buba tebu nti oli ajja kuddayo anoonye kati just imagine Bebe Cool ne Saha beevume ki ondowooza olaba ne Saha enwana ye ewaffe tulina emmotoka eyakabi golina ki tata wange kitegeera wazala mukozi tebiri musical bana abantu beevuma musicale Bebe Cool ne Bobi Wine beevuma musicale okumanya musicale onayogede ku point walabye engeri Bebe Cool gye yazzeemu Bobi Wine ye interpretinzemu MDD n'agamba maiming biki yabadde agamba nti okuyimba kwoli tali ku origino ebintu byakola maiminga oli kyagamba nti olutalo lwabwe luli fair nti bombi toina gwosasira Bebe baba bakukubye ku mutwe Bobi baba bakukubye ku mutwe kati kamiliyoni musuubira agenda kunoonya engeri gyaluyingiramu ngoli bwagambye nti kasumbusa kali bwe kati kalina yayina engeri gyakagata naye kyenjagala tuyiseewo ensonga ya dasagala tugibuse maaso abaana bayina olwa nga tumaliriza abaana abato abayimbi abato oba generation y'abayimbi abato bannaye muve mu muzannyo kambabulira ekintu kimu ne wona alumba Bebe Cool emirundi bisatu n'omugamba nti ali ku Big 3 tekigenda mujja ku Big 3 ne wona alumba kamiliyoni emirundi bisatu n'omugamba mbu yagwa tali ku Big 3 tekigenda mujja ku Big 3 ne wona avuma Bobi Wine emirundi bitano n'omugamba mbu yagwa musical simanya ali olwa politics tekigenda mujja ku Big 3 kuba ekyo kyagwa yo discussion yagwa kati kiri eri bana abayimbi okwetandikamu nabo omulimo okwetandika abo ba Palaso they can Palaso ina music David Lutalo music wali Gravity omutuju wali nti Gravity waba akutte Palaso Lutalo lube fair at least luba at least Zaledi anduizo bo bali bayingiddewo bali bagikyusizza battle of the champion ne Bebe okitegera yali ekyuse naye ate ne bakulaga nti era bali bakomawo ne bagaba kati nange nkwagala mu battle ne bagikomyawo gye bali nti every time bajja kufunanga engeri gye beeko oli ajja kuvaayo akugamba enze byonna bivaamu gasiya naye akola statement ng'egenda kuleeta oli egenda bakomyawo mu kasumbuusa ako egenda kubakomyawo eva mu kasumbuusa abaana ekintu kye Bebe Cool alina statement gy'atera okukola gye muwagirako abayimbi be Uganda balemeddwa okutegeera ekintu kye bayinda showbiz bano abantu showbiz yabe bagibuilding zimbi ennyuma nange nete nagwa naye egenda kusinga eyo bwakabi olese emmotoka bweti ndese emmotoka yote ndese emmotoka bweti wano omwana agula emmotoka n'ogimusanga nayo n'agamba sagala kuteeka emmotoka yange mawulire gireke okimanyi nti Diamond Platinum okimanyi nti apangise emmotoka n'aziparedi nga agenda kuta oluyimba apangise emmotoka n'agamba musoka mulete kamera dayasi mujje n'agamba nazirese ne company of course company abagikubira akalango company abakimanyi nti agenda bakolera kye nga gwe buli lwogenda mu make emmotoka ozisangayo naye nga akimanyi buli lwamawulire we bagenda okujja ewaka emmotoka balina zireeta baziteekeko simba biki zibeere mu compound kutunda ndongo nti gwe Zuchu
wagenda okumanya nti ayimbye sukali ngomaze olaba akafaananyi ku social media nga bekisinga nani yagenda e Kenya n'akolayo omukazi olubuto n'amuzaalamu n'alekayo oluyimba ayinayo yiti 3 yakolayo omukazi n'alekayo kolabo ekuba najje ewaffe yatule kati ffe wande tujja tumulinamu abaana babiri ng'etteeka tumwagala bw'ogenda ewaabwe omuzannyo yagutambulizaawo nti nolaba ne Harmonize abadde agenzaawo n'aleeta ekikazi n'akireeta ekikazi kati okimanyi nti Harmonize akomyewo lwa kikazi kye yagobye naye ekikazi ekyo yajja nakyo wano ne tumukwata kiki okuddayo erimbu bakikyaye yajja nakyo wano ewakenze ekyo ekikazi Harmonize kye yakubyemu oluyimba era mu kufulumya oluyimba olwo yasooka n'alumba mu Diamond Platinum ayo emabega wayalumba Diamond Platinum omukazi n'agenda n'agamba nedda gw'oli mu kulumba gundi naye n'ennyimba ebbiri z'olina ez'akabinze naziwandiika nze nakola beats wali tolina kyokola mu Wasafi twali tukufeedinga bufeedings okitegeera okusooka nekyo olaba Kajala okusooka okunoba ogwasooka gundi Diamond yamupangira aduke kwa Harmonize ne basooka babeeraawo ono n'amanya nti kati showbiz yange nina okulwana kulaba nti oli mu feeds Kajala akomewo nanankomukubira namugulira Range Rover yasooka Kajala n'agaana okudda n'amugulira eyokubiri n'amukubira billboards mu Kampala yonna mu kibuga kyabwe nebigala paka nadda Rayvanny n'ava mu Wasafi n'agamba nkoze ekyokusigala relevant kasooke ennumbe Harmonize kuba yaveeringa era tetukwatagana bulungi nakuwandikira ennyimba ezikyasinze okuba ez'akabi mu kariya yo okitegeera kati ono n'akomawo gundi amusingo ng'alukubira Kajala wadde kambulira abantu kati right now amusingo ffe wano nedda Spice yagezaako mu lutalo lwabwe n'akuba akayimba balige yankoona nga tekasobola kuleeta omwana yakuba mpojja kasepiki kange oli n'aleeta Kataala Mr. Kataala ng'oziwulira mu kirabo ogenda kuzikuba ekidongo kiikyo omukyala wabanga yekyanze okulaba lukwata naye balige yankono ajja n'aluyimba ku stage abantu ne basigala bwe batinga naye eno topic ate tujja funa obudde tudemu tugyogereko eya showbiz esobola kuzanyibwa etya nti bw'otunuulira olutalo lwa Spice Dana ne Shiba baali tebalina background ekwatagana nga tebisobola kwatagana bulungi ate Shiba yagaana oddufuyo eringa Shiba Spice yali alwagala nnyo kuba lwali lumukolera naye Shiba yagaana oddufuyo eringa n'alutiraawo kati olaba olwa Palaso ne gundi ne lutalo nalwo lubadde awo nga terulina gye lulaga tebakwatagana njagala osooka ozitunuulire nti bwe baba batandika Firebase Bebe Cool Bobi Wine baali bonna Bebe Cool aba performinga Chameleone n'aleeta akamotoka n'akaparking abantu ne bava ku stage abali balaba olinga ayimba ne badda ku kamotoka ne basamaalirira n'amukuba flat luyina roots we ruva ezabano tezirina ona akugamba ffe twakuyigiriza endongo Bebe Cool agamba nayimbanga ne Eddie yawe awaliwo abaana bano okudda ku Bobi Wine muto nnyo yalinga alabira ku luyina roots we ruva togenda kubuuka mumba let's first create grounds olutalo lwa Shiba ne Cindy lwayina roots endongo tugikubye fena naye oganye okuyiga olemedde mu Sydney nawe endongo tugikubye naye oganye okwekulaakulanya tolina nnyumba tolina kwera luyina roots mwana omu yaleeta statement n'agamba Kingi mufumbo ajireke najiraba egenda kwawula mbalozi jireke nene nnyo ola njejjukira yakyogerera wali twali naye n'akatusoyinguzaamu ku speed so okitegera kyengamba nti entalo z'abano njagala ombulire muvudde emabega Shiba ne gundi walinga Shiba yali mu TNS naye ono tamulinako tamumanyi takola ki from nowhere kuba nze baŋŋamba the way how those people kuba balinga boogera ku WhatsApp no okuyita Shiba okujja ku gundi olinga launchinga EP yasooka namusinga WhatsApp njagala obeerewokko engeri gye wavudde tulaga abantu nti no okolagana na buli omu n'amaana amukubira n'essimu era ne batuuza ne meeting ne bagamba nze siri mukwano gwa Spice ndaba mulabe naye anemeddeko gundi ani Dirisa n'amugamba tuyina ekivulu kwolwo olunaku baali na wala n'amugamba naye ekivulu kya misana tugende tubeerewo bubeezi najja n'akola ki n'abeerawo bino mbijja mu kampu yani ya Shiba so olutalo lwabwe kati bwe bavaayo ne bakyankalana terwalina roots
tewali ntino yalimbiranye yabeerawo ko emabega tewali ntino ono yakolako ntino kutukwira bwoti Spice wa very from nowhere ne Roger wali otabalira mu bantu balala Roger agezezaako ofunye wakutadde tolina kintu kiraga nti no endongo ogirinamu roots wolaga nti no osobola okubifinga n'omuntu oba oyini gwobifinga naye Wizo mwamwise wa Piero. Ani yaise Wizo wa Piero. Mugambye mbo wa Piero yalinde. Uncle Wizo. Tujenda muita kuba kati olutalo tulimu olaba kati omuzi tulwana na muzimu kintu kyavudeyo naye nga tumaliriza ku nsonga ya feeri tujabuda Wizo anti kati olabe ekintu kimu olabe ekintu kimu music industry Wizo yafuuka Spice byebimu ku birungo ebitunyumira mu music industry nti Wizo ajja nateekawo akantu ne kanyumira nti Wizo yagenza okulaba nga olutalo lwa MDD PCM lugenda maaso n'agamba nange munjogereko kati baba teri yayise Wizo wa Piero naye waliwo n'ababaaga nabo babadde baagala simanyi wakola lege simanyi wakola HRD sirika olutalo lwa MDD ne PCM lusoke rugwe njagala nga tumaliriza banga Wizo wa Piero I swear simanyi education kuba Wizo yasoma ne kusaasira Wizo yasoma ne kusaasira bulungi nnyo bamaliriza bombi kusaasira akyenyumirizaamu yasoma ne Wizo no ekyo Wizo yasoma ne kusaasira kusaasira akyenyumirizaamu yasoma era namubuuza nako ku bintu Wizo byakola ku bakyala sawa ne musomero yabikolanga mune ate kyewunyisa Wizo musomero yali hambo onaba Piero ati kali jenebuze bamaliriza bagraduate ne bombi mama atuka bintu wa Piero soko linde Wizo ne kusaasira bagraduate ne bombi so graduation soko si graduation ebya bwe yagamba kuba graduation ya kusaasira njimanyi naye Wizo tajimanyi ako Wizo yasomera ddala sebo ako Wizo yasoma obadde ki nga tumaliriza njagala okureditinga Gravity omutujju musaga zino zonna ezibaddewo nti besides okuba nti alumbye waggulu Gravity ye muyimbi abadde agezezzaako okwagala okugyawo topic eno ey'aba Big 3 ng'agezaako okuleeta obuboozibozi awo obujjawo nti ne luno olutalo nga terunajja abadde aleese ekyakalokasiita kibike kalokasiita n'alugaana n'akigaana Gravity kuva mabega abadde agezaako naye nga buli gwakimaamuta buli kwegamba Gravity ali awo omuzannyo akumanyi ng'egutambula ng'egulina otambula naye tewali ali willing ku supportinga Gravity bajjewo kiri ekyaba Big 3 tewali ali willing buli gwakwatako nti ajje badduka buddusi bamutya yekube nanko Wizo wa Piero itweyanza nnyo Wizo yasoma mwagale tuwa Piero ako Wizo yasomera ddala era empapula za handwriting erabika ya gundi ya Paper Daddy nimmanya bagagamero Paper Daddy yakubyanko Wizo Piero yo musajja omukulu primary living nako Wizo yabadde akima kye naye